Bungereza ngemaze okufuna threats egezeseza ku Iran. Hulya nga bwe yali ekibaze mu lutalo sibwe kiri. Iran yakasuse kubizuka ina n'obwato buno buddukira ku mazzi ne bwegeza mu meri zaayo. Aircraft carriers okuli ya Gerald Ford neri Abraham Lincoln. Bungereza nezongerayo ko kakati kano kekozesa olaba ndoza lwakiranye katagetinze era olutalo lwasooka lwa Iranian Revolution America byonna bye yakola kazinga kano kagiyambako ng'esinzirawo. Olutalo lwa Iraq ne Kuwait era obujuga Saddam Hussein weesulamu akambaya ya muje 9 sebu America yakosa kazinga kano kuyambako Kuwait nga weesinzira ku operation eyo. Ne operation endala zemuze mulabe za America kuli Operation Desert Fox, Operation Enduring Freedom. Nino yali ya Iraq 2 mujijukira. Operation Iraq Freedom, Enduring Freedom waliwo ya Afghanistan. Nobera ne ya Iraq jibaita Operation Iraq Freedom. Bakusanga kazinga kano. So America byonna byenakola entalo zegenda okulwana mu kyondo kya Bwarabu awo. Omugaso gwako kwega kazinga kano. Kakati scope y'olutalo egenda ekyuka. Ngenda kiraze nti olutalo luyinza okutwala ku mwezi atumulala nga lulwanibwa. America ku mafuta gayo ge yatereka okwongera okulaba nga katale kapikibwa kwongeremu kumanya k'amafuta etaddeyo ko ku bigalani byeyina obukadde 172 kakati etaddeyo ko ebigalani obukadde 42 mu emitwalo 5 kuziri mu reserve okulaba nga ebbula ly'amafuta terijja. Jukira nti amawanga gaba ne reserve zaago mu biseera nga bino. Kati ebbeeyi y'amafuta okwongera okulinnya nga bebaga nti guluma yaguzza America ekkiriza n'etayo wakiri ebigalani okulaba nga amafuta tegadduka ku speed y'amaanyi. Amawanga agasinga ebintu ebiva ku mafuta n'ebikola byonna bitandise okukeewa, ebimu byononeddwa. Amafuta tujja kutunuulya petroli eka, mulimu gas, ebintu ebingi n'emipiira gye gikolebwa gyonna giyina products ziva ku mafuta ago. Kakati byonna ebikolebwa nga byongera ku ggwanga bitandise okukosebwa olw'okulumbibwa olutalo mu mawanga agamu. So tebiri sibinaba kuba byangu naye nga tumaliriza njera tumaliza kazinga kana Diego Garcia obukulu bwako okugambe nti nga bukyo olunaku olwaleero Iran ekasuse missiles 2 ekike kya ballistic ku kazinga kana kaddukanyizibwa America n'eggwanga erya Bungereza ewali enkambi ya bujibete ya San Diego era missile emu ne bagibaka ne interceptor jibaita SM3 interceptor SM3 ebalirirwa okuba nti egulwa obukadde bwa dola za America 20 $20 million. Era zino America mu nsi interceptors eza SM3 buli mwaka ekolayo 7 zokka 70 buli mwaka zizifulumizibwa.
model bw'etyo ya SM3. Interceptor oba missile gwe muzingo oguva mu air defense system gye beta ya SM3. Kati interceptor yayo obuzingo ogufuluma nga walabe essasi werifuluma mu mmundu gugula obukadde bwa dola za America 2. Kati interceptor America gyekoseza okukuba missile ya Iran emu ebadde egerumbya akaseera kano Diego Garcia. Endala yo tetuuse bulungi ku target kusinzira ku olupapula lwa Wall Street Journal okuva ku mu bakulu ba America. Nkugambye nti akazinga kana kasani Diego kali mu buwanvu okuva mu ggwanga erya Iran kilometers 10,000. Era nga kino kitiisaamu ku maanyi ga Iran agatugambiddwa nti air defense yonna Trump agamba yamala dde okugiyuzaayuza. N'amaanyi gaabwe ag'oku mazzi waliwo okuba nti America ne Israeli balina kye bataalaba nga Iran erina byekukulidde nga bo mu kibalo kyabwe bajja bamanyi omuwendo gwe bagenda okwonoona naye nga obulyawo kyali kisingako. Akazinga kano nkakunyonyoddeko mu kitundu kyaffe kisoose obukulu bwako Diego Garcia America bwezekakozesa nga kagiyamba okuba nti ennyonyi zaayo ezigenda okusuula bomu mu operation zebegenda okukola mu mawanga. Tulabye olutalo lwa Afghanistan ne tulaba freedom operation ligibaita Iraqi freedom yajjako Saddam Hussein. Iran operation ezibaddewo ga bombers ennyonyi za America ezetika bomu ennyonyi bayita bombers bomba oziba nnyingi bazita bombers. Kakati niziba n'amanya B1 B2 ezo zonna zetika bomu kasoolirako B eyo manya nnyonyi etika bomu mu lutalo oba mu magye mujje eryomu bbanga baba n'ebika by'ennyonyi bingi nnyo. Era USAF United States Air Force bebasinga okuba n'ennyonyi ennyingi ennwanyi bali mu 1,000 ndowooza n'3,000 okweyongerayo. Naye si zonna bulijjo owulira nti ennyonyi ennwanyi beekola ekyo. Waliwo ezisuula missiles, waliwo zibayita attacker bomba, fighter jet, waliwo ennyonyi egy'okujja mu bwengulabu nga naawe olina ennyonyi gy'oleese zambalagane ebyo mutera okulaba ku video games ne zeegoba buli emu nesindikira ginnayo missile n'obeerawo ezijja nga zize kusuula mizinga ku ttaka oba eze ne Tomahawk oba eze na muzinga ki ngeza bugeza kibayita air to surface n'ebirala n'obeerawo helicopters nga ezowulya za Apache eze ne zijja ne zisuula bamarine babajja ku mazzi ne babatwala mu kifo ne babasuulawo nga temutegedde ekiro nga olaba baanona omusajja mukulu Osama bin Laden ali eri zijja mu kizikiza naye nga zo ziraba. So ebika by'ennyonyi bingi kati bomba ya bbeeyi nnyo mu lutalo olugendo lwayo luwanvu teyina bisaawe bimala kubanga eyina gawawaatiro gagazi nnyo olw'okuba nti temala gagwa ku buli kisaawe ate kyebeetisa kiba kizitowa yeetaaga amaanyi agagisobozesa okuba mu bwengulaawo. Kyovudde olaba nkugambye nti eri eggwamu nga mu Japan waliyo base kwesobola okugwa kakati ne Diego Garcia ezo bases bbiri America zeekozesa okutuulako big bombers zino either B1 oba B2. Siwulyangako mu byafaayo nga zikubiddwa kakati akazinga kano tulaba resupply bomu bwetwalayo nedda nenona netwalayo ne refueling okugamba enteekateeka zonna ez'okwegesa nga America egenda kulwana ekosa akazinga kana ka Diego Garcia. Kugambye nti bannanyiniko ba Bungereza bawaliiza eggwanga erya America naye nga
nyiniko omutuufu gwanga lya Mauritius Kafirika naye endagaano yakoleddwa omwaka oguwedde na Mauritius ekatwala Bungereza yabagambye emyaka 99 tulina okukabaako ebisigadde tubibawadde kakati ejjoogo ly'abazungu likwewuunyisa kire wankubadde akazinga kano tekuli bantu babeerako bujjogama nti bano gavumenti ebapulaningira abasingako bonna bamagye ga America n'Ababungereza batonotono kati kitegeeza kiringa kifoofofo kiri awo bali balina linnya kakati yani kakaseko emizinga ebiri ogumu gubadde gutuuse America neekozesa air defense gye bayita ya SM3 interceptor neegukuba oba neegubaka omulala tegutuuse ku target naye mu process eno oba mu operation eno buli muzingo ogufuluma bwe guti bukadde 2 ze bugugula America ekola emizinga 7 buli mwaka senga Iran ekozesa emizinga 10 n'egikasukako that will be a different story. So milestone kino Iran kyetuuseeko kiralamu bino byonna ampuliza siga nti Iran esinga America amaanyi no way naye naku twakunyonyola sabiti ewedde obumu ku bukodya amawanga amanafu bwe gakozesa okwenganga amawanga amanene mu ntalo ennaku zino warfare engeri amawanga gye galwanamu nti oli bw'anaalaba nga tajja kusobola kulumba nkambiyo n'akolayo ka drone kamu ne keesolosa ne kakuba beesi yo ng'eriko ennyonyi ez'ebbeeyi kati ate omulala ye alowooleza mu air defense ngenda kukola air defense system yange nfune emizinga gye bayita anti-aircraft oba anti-aircraft egikuba ennyonyi ng'oleeta ennyonyi yo bagikubire mu ggwanga obusobozi oba tonna bufunanga Iran ng'omusajja alina air security nga America asobola okuleeta ennyonyi ezisoba mu 100 mu bbanga ne zijja ne zikulumba okola otya funayo ka drone ka Shahid omuzinduukirize kagende ku base wakiri kakuba ennyonyi ne we ziba 2 oba 3 ne we ziba tezisaanyeewo zifuna damage emutiisaamu okuttako ku bigere ku ngeri gy'alumba so Iran okulumba Diego Garcia it's a milestone siwulyangako muntu yali akikoze ntegeddeko nti omuzinga Khurram Sharif oguyinza okuba gwe gwakozesezeddwa tetunnakakasa oba gwo tusuubira Iran okutuwa amawulire bwe guba nga si bwe gwakozesezza oba gwakozeseddwa kirala America nga bateesa emaleeta Iran kulitalaba mu ndagaano America yali yagala bateekemu Iran okukendeeza ku buwanvu distance misalo gye zirina okuba nga zikasukibwa amawanga agamu nga galowooza Iran yesudiya but this speaking of volumes tutunuulira ebintu ebimuko ebyobuziba byotasobodde kufuna mukisa kufuna mu wiiki eyo onsaasire sijja kusobola nnyo okugamba nti gano gavuga bano bakuba wano naye nkugirawo ekifaananyi ekigazi kino n'ekikusembereza wooli ebimu nga byakwerowooleza ekyokusatu nti ekikingaziyiza kubanga sikupu y'amawulire kati nfundamuko ku lutalo luno osanga abalipootinga bingi nnyo buli omu byajja okwogera naye nga bitono tebatera nnyo okukuwa nsibuko yaabyo kyovudola bayamukubye yakoze ekyebyo sitera nnyo kati nkuze mukama wange nkuzizza nnyo kega level eyo yamukubye yakoze eki ezijagagano tugenda nnyo mu byebuziba nenkunyonyola olutalo luno ndi musimu eri mukama Katonda nti byetera okwogera wano bitera okulabika abamu ne bagamba wagira gundi naye we mbanze nyina kyendabye nenzija wano tugeze nenkunyonyola ku misayo za Iran oli n'agamba olimba musajja mu America abakubye abamazeewo ningamba era kituufu abakubye
kati enkya empulira bino manya nti oli alina kyatalaba. Amerika ekuba Iran. Oli wabuuza nti ekubawa? Bw'okuba essomero nota abantu 17 baba bafudde. Bw'ojja mu kibuga Kampala n'okuba ebizimbe nga 10 n'obiyiwa ku ttaka era oba okubye. Enkya gw'okubye bw'ati bw'azuukuka n'abaako kyakola oba wakubyewa oba wabadde ogenderedde ki twebala nnyo. So tugenze mukumulamu nga nkunyonyola ku Mojitaba okulondebwamu kwe. Simanyi naye nga gayinza okubanga kino kituufu banga si kituufu. Amawulire ag'ekikesi empapula ezimu ezagafulumya mu Bungereza ne mu Amerika zaali ziraga nti Mojitaba wadde yali mwana wa kubiri omulenzi owa Khamenei era nga n'obuganzi muganzi eri kitaawe n'okumulaga ebintu ebingi n'okumutumanga teyalina kifo na kimu mu bukulembeze bwa Iran wadde office naye ng'ayambako kitaawe mbeera ez'enjawulo. Manyina bino birala oli ayinza okuba minisita naye nga ew'omukulu tamala gatuuka kumulaba olina gy'oyinza okuyita olaba omukulu oba onfuna ndowooza kumukawulira mutera okukawulira. President Museveni juzi yagamba wano waliwo abamutunda abamulyamu ssente kakati ekyo kirala. So Mojitaba yalina influence ku kitaawe byakola nga amunnyonnyola n'okumugamba tukole kino na kino naye nga talina office yankalakkalira eyo. Naye olw'okuba mwana wa munene abasajja bano aba Islamic Revolution naddala mu magye mugira Islamic Revolutionary Guard Corps bakwatagana nnyo naye okulaba nti influence yawe mu bukulembeze bwa Iran eyino soosowazibwa. Kyovulaba ne bannansi olumu beekalakaasa nga baga nti fine naye economy ng'egenda sente zonna ziggwera mu byakulwanyisa nga kati bannaye tulekuuma tutya mulaba threat gye tulimu. Amerika tatwagalawo, Israeli tatwagalawo. Into si byangu kakati nti nawulira kombu empapula ezimu naye of course zaali z'Abamerika bano n'Abafaransa nabanga baga nti Mojitaba ayinza n'okuba yagezaako okwagala okubuza ekiraamo kya kitaawe ekyali kimugaana okusika. So kati kitegeeza nti kitaawe Ali Khamenei teyakireka ku mwanjo naye ng'ekyokumulonda kyekyali kikola essaawa zino nti ne bannamagye kibakolera yemulwa tajja kutuukiriza bigendererwa. Manya kusula bigendererwa bya ggwanga na bigendererwa byabwe nga bannamagye kubavaamu. Oyinza okuleeta omulala essaawa zino nga Trump yali ayagala nga nti simusiime nnyina n'okwetaba mu bagenda okulonda supreme leader. Eyo akubayo ogundi yagisuula bbali. Ojja kuleeta omusajja nga order zaawa za kuteesa order zaawa za kino. Era kyovudde olaba ebintu ebisinga Ayatollah Ali Khamenei bye yali asibye nyukiriya amateeka g'obusiraamu tegakkiriza kukola kyakulwanyisa kisobola kutwala bulamu bw'abantu n'olwekyo tetukola nyukiriya. Kati Mojitaba agamba no akolebwe aba revolution ne bakuba engalo awuyogedde mu dakiika 3 kati eye for an eye yalangirirwa onkuba mu liiso mulwala bakita ayin fil ayin liiso ku liiso empaji y'okuwoolera oba ennyinga ey'okuwoolera mu ssemateeka yano zedda mu Iran. Kekali kenkusomedde nga tutuuka kebagambye eggwanga erya United Arab Emirates baakabuga konna akajjudde amakolero industrial port bwe tebakisobola simanyi gwe simanyi awuliriza bw'okiraba oba Iran tekisobola oba ekisobola. So kati tukomewo Trump ng'atandise okulangirira nti amaliriza ebikwekweto bye ebya Iran n'agamba bino
omulimu gwe yandibadde akola ogw'okulaba nga protecting a Strait of Hormuz n'okuwerekera abayisaawo amaato kati agiza abivuddemu tajja kukola buli kimu kubanga ye amafuta gagambye tegayije talina amafuta gayitayo adda agamba abangereza bajje baleta amagye ne bakole wakiri joint force nga likuuma amaato gayisa amafuta mu kagolomo ka Strait of Hormuz bonna baganye bagasi lutalo lwo kati agamba mwa abamanyi amafuta ga Iran ekyagatunda China egula n'abalala bakasitoma bakyagagula. Programu ya mizairo okusinzira ku byenkugambye gojja kumbulira kugambye Trump agamba ebigenderwa bye birayika bituukiridde 80% to 90 ayonoonye emizinga gya Iran newe gisinzira launchers obusobozi bwa Iran okukola nuclear nabwo abwonoonye abakulembeze kati ayagamba nti ebigenderwa bye bituuse naye mu kyenkunnyonnyodde weekend Iran balangiridde buli kifo ekirimu omukulembeze ayina influence ku lutalo bataddeko abalala basatu ku bane emabega abamumyuka bonna gwe wulya nti munno bamusse tandikirawo okukola emirimu era oyina obuyinza bwonna okukola okwanukula nga Iran bagirumbye nga tolinze order kuva munene yenna era nti bannamagye bakuba embuutu ndowooza kati nikinze mujitaba olwokuba nti yalwana mu lutalo lwa Saddam ate ne kimuwa enkizo ne okuba n'akakwate n'abalwanyi kuba yalwanira mu kibinja kye bayita ekya Basiji eyo tabu nnyo kivulola abantu abasinga balabula nnyo America obutagenda ku ground bamu ku bajasi ba Iran abakambwe nnyo abayinamu ku training ez'ebyama eyo Basiji kakati olwasse Reza Suleiman abadde agikulembera eyo order we yayitambulidde mujitaba giyawadde baba balonda dda kati buli ajjajja na busungu bwa kuwolera kivula nti ne bannansi ba Iran omusayi gwa bigonna gukaaba kuwolera bo muzitonya nga mu square bali mu kulekana bawana bayatola Netanyahu abegayiridde bannaife tubakoledde buli kye mwagala buli kye muti abasajja tubajjeewo mwekalakase gavumenti mujeddize pe Israeli ekoze buli kimu America batadde sente abantu bekalakase gavumenti emamulweko obusajja abantu baleka bakyagifiiringa waddenga abantu balina ebanyiga ekirala abantu balozezzaako oyinza okuba tolina sente zigula buguzi mugaati obanga gwa bbeeyi ng'olya ne weebaka n'osula ng'olina option endala naye nga bwe banajjako gavumenti nga bw'olaba ekyali e Sudaani n'ennyumba gy'osulamu bajja gikubeeyike ku ttaka nga bw'olaba ekiri e Libya ye atamwagala amuggyako nadde eri n'anywa kacaayi kakati ebyo bye tubadde tutunuulira Trump bino ebigenderwa bituukiridde oba nedda report gy'agenda okuwa America ne bannansi cooperation eno yeyo yennyini ematiza oba nedda nkugambye amafuta ga Iran gaki agatunda kati amawulire genfuna Iran etteeka lyeyawadde n'ebiragiro eryato lyonna okuyisa amafuta kagolomolo ka Strait of Hormuz nga toli kwabo Iran bekolegana nabo abanywanyi osasula obukadde bwa dola za America bubiri okuyisaawo eryato lyo oba emmeeri yo eyetisa amafuta kuba mpulira nti emmeeri zino zibeerako amafuta nga gabalirwa okuba mu buwumbi nga bubiri obwa dola kati okuyisaawo emmeeri yo nga tebagikubye olina okubawa obukadde bwa dola bubiri kambuuze nga tuli wano ffenna kangende ku Google oba naawe olina essimu yo how many
kanchiteke wano mu Google, how many tankers bye bimotoka bino manya ze mail ezita mu kagolomogolo cut Strait of Hormuz buli lunaku, how many tankers? Ampuliza naawe oba oyinaawo essimu yo njagala tubiteekemu ffenna tumanye answer. How many tankers pass through the Strait of Hormuz? Okiri naawe okiteekemu tunoonyereze ffenna kubanga omanye bannayuganda abasinga kikino nkifunye. How many tankers pass through Strait of Hormuz? Tuongereko ka every day. AI enzizemu. As late of March, daily traffic through the Strait of Hormuz has plummeted by over 95% with only about 3 to 6 commercial vessels passing through daily, from the normal average of over 100 to 130. Most current transits are Iran-affiliated or Iranian-flagged oil tankers navigating a trickle. Kino kyembadde nnoonya. Muguno ogwokusatu okuva Iran lwe yatandika okukafuga n'obutakkiriza, ate kino kyali kisuubirwa. Ebitundu nga 5 bye biyitako ku bitundu 100 ebyali biyita ku kagolomolo kano nga kibayita kitegeeza nti ebitundu 3 ku bitundu 6 ku 100 bye bayisaako amaato, ate bano bonna nga banywanyi ba Iran obanga amaato ga Iran galawuna. Kakati kino nyina wengendo kikuletera mu byenfuna kye tugenda okusembayo nakyo otye entalo zino nti ng'ogyeko mu abantu abafa ate abali mu buyinza balina bye bafuna ebirala mu lutalo gwe ng'olulaba weeruli naye nga balina kye bafuna. Kiteeberezebwa nti amaato wakati wa 10 ku 130 ge gayitanga mu kagolomono aka Strait of Hormuz. Nkunnyonnyodde billions buli aircraft carrier emmeri eba yeetissa amafuta agali mu buwumbi bwa dola za America kumpi nga 2 ezigenda mawanga. Kakati emmeri eziyitako essaawa zino ezeetissa amafuta Iran yataddewo abasolooza nga olaba wano URA bwe tugirina osasula obukadde bwa dola za America 2. Kino bwe kigenda mu maaso mwezi mulamba tugeze amaato nga 23 30 nga ge gayiseewo buli lunaku nga gawa Iran obukadde bwa dola za America 2 eryato obukadde bwe bukadde 4 tugeze senga gaba amata 20 nga ge gayise mu kagolomolo kano nga Iran egasoloozezzaako obukadde 2 that ziba sente mmeka. Kiba kitegeeza abasajja bakola ssente ate nga nabo batunda. Kati oyongereyo AI talimba. Stuck vessels, roughly 2,000 ships and 20 seafarers were initially reported as trapped in the area per New York Times. New York Times egamba nti amaato agali stuck galina we gawagamira bagagaana okugendayo gaali ganonye mafuta ne gawulira ebizuka ne gabeeraawo gali mu 2,000 gali galina n'amafuta tegakyagenda. Nti Trump olutalo oluvuddemu gugamba operation yo gikoze beyagala obimaliriza biwedde. Akagomero ka Strait of Hormuz okalekedde Iran yeesolozaamu ssente kitegeeza Iran ogirekedde control katale k'amafuta mu nsi yonna ka bitundu 20 nga ye dictatinga. Kanfune ku ssimu yo kakati eyo ulimu abafunye win-win oba nedda ani akifunyemu birimbi kunnyonnyodde olutalo lukyagenda maaso buli lukya
expense eggwanga lya America trillion billion ze bafira mu lwa Afghanistan emyaka 2 gye baamalayo era Trump n'avumirira nnyo entalo ezitalina makulu yazita useless wars nga ajja mu buyinza n'atugamba mu lutalo munaku 3 Iran egenda kuba esarendarinze wanise kyaganye mizinga gyongera kudduka America nakunyako cross zefunye emizinga gyayo bases ezirumbiddwa radars n'ebiringa ebyo nabikunyonnyola Trump agambye is getting very close to objectives and considering winding down atandise okusemberera okumaliza ebyo byamutwala ebigendererwa bye era ali mu kumaliriza na kunyuka